Mukulaga omusiko wakafumu mubuze nga yali omukulu w'ekika kya Kayozi Emmanuel Hobson Damulira Sebitaba Embale Kiganwa Mugomba ya Myuka Busimbi Musaza Lesingo gukulembeddwamu obw'omutuba gwa Kalawula ekimwanyi Bulemeezi ng'akubiriza omusiko kuwa buli muntu yenna ekitiibwa awatali kusosola mubeere omuntu ow'abantu era omuntu omugumize era omuntu abadanga boolaba mukadde waffe bwe yali ng'atambula buli wamu era nga buli omu amumanyi era ng'amussaamu ekitiibwa kabe mwana muto kabe mukulu ye yenna yamukolaki yamussangamu ekitiibwa. Akulira ekitongole ky'eggwanika Musaza Lekinda Mitiyana nga yakuliddemu okuyimba emmisa ey'okusabira abasika Reverend Father Simon Peter kyagambiddwa atendereza omugenzi okugatta eddiini n'obuwangwa bwe bw'atyo n'akinoganya ng'eddiini bw'etakkootana buwangwa. Eyayagala obuwangwa n'ennono atubeerera ekyokulabirako omuntu oyagatta obulungi eby'ennono ate n'ebyeddiini. Yali musajja mukatoliki ate nga muganda naye abamu agamba eddiini enzijjako okubeera omuganda ate nze obuganda bunzijjako okubeera omukatoliki so nga byombi bisobola okutambulira watya. Reverend Father Kizeo Sendaji omusika asabye abantu basekkesa obuteetundako ttaka lyabwe wabula balikolereko okwekulaakulanya. Ensonga y'ettaka baba tugamba ettaka yennyaffe ate era batugamba tuliseemu nnyo ekitiibwa kubanga gw'oyimiriddeko yalikuuma gwe gw'otambulirako gw'okola ki byonna ne bw'okola oli yalikola ki yalikuuma. Naffe tuliwe ekitiibwa kyalyo ate tulikole ki tulikuume tulirwanirire. Ng'eggwanga lyolekera okulonda kwa bona mu 2026 yombako omukyala wa Dixie Mitiyana Joyce Baagala Ntwatwa afalaaside bannayuganda okwekenneenya abakulembeze nga tebannabalonda. Ne bw'obanga oli munnamityana obanga wazze buzzi lwa lumbe tubeere beegendereza nnyo nga tulonda. Tetuvumagana tetulwanagana kubanga ky'oyagala okimanyi. Omukulembeze akukoledde obulungi mulonde atakoze bulungi oli wa ddembe obutamulonda naye tolina ddembe limutyoboola. Katikkiro Banaddanswa akalatidde omusiko obutasuulira obuvunaanyizibwa obukwasiddwa omuli okukuuma ettaka. Munyweze obuvunaanyizibwa bwammwe munyweze nnyo obuvunaanyizibwa bwammwe onsanyusizza ku byoyogedde naddala ku ttaka twagala ettaka lino lisigalewo kubanga kati waliwo empanga z'abajjajjaffe buno butaka twagala tuwulire twabongoseeko akakiiko kaki ne mukoka naye mu butaayize aleme kutwala ttaka. Omukulu w'ekika kya Kayozi Kizito Batuuka yennyamidde olw'abantu ababizaawo ennyimbe ekintu ekikontaana ennono ya Buganda. Kwagala okwabizaawo ennyimbe yakamala okubako maaso batwale ekyo myezi 9 kuba myaka ebiri kubeera nga twabizibwa era ekubiriza n'abo bonna bonna abagamba nti ebintu birimu setaani edda tulabye wano nga omusika nebbaala tulaga nti obuwangwa. Akulira embeera z'abantu ku lukiiko lw'abataka abakulu ab'obusolya mu Bwakabaka bwa Buganda era nga ye mukulu w'ekika ky'Enkerebwe Omutaka Kidimbo Dr. Grace Kizito bakyayita abakalatidde obuteenyooma era abasabye okufuba okuweerera abaana. Ekisooka mufube nga omusika bwe yabagambye muyigirize abaana musomese abaana bwe banaaba basomye bajja kuba bavumu era bajja kuba bagumu abatanyenyezeka. Okusomesa tekitegeeza nti olina ensimbi kwevaamu. Gwetabiddwako Omutaka Kyeyune omukulu w'ekika ky'Ennyonyi Ennyange bakatikkiro okuva mu bika eby'enjawulo bannabyabufuzi n'abantu abalala bangi.